tuli mulumbe olw'okuziika omukuumi wa Pastor Aloysius Bugingo ono yakubibwa amasasi ng'ennaku z'omwezi 2 omwaka 2024 omwezi gwa January essaawa zaali zigenda kuwera ssaawa 3. Mukwano gw'abangi Richard Muwummuza yakubwa amasasi era ye teyasobola kusumatuka era nga bulaba embeera eno tuli mulumbe lwa kumuwerekera n'okuziika. Abantu ab'enjawulo bajjidde ddala mu bungi okukungubagira omugenzi ate era n'okumusiibula mu kitiibwa. Wabula ebibuuzo ebiriwo buli omu abuuza nti ddala mu keesi eyo mulimu omulambo, mulimu omufu oba batuusi b'akawaanyi. Mukwano gwange nze naawe gwe nange tetumanyi kituufu kyeki naye nga kyekiriwo nti tuli mu kuwerekera, tuli mu kuziika driver abadde ayambako okuvuga Pastor Aloysius Bugingo. So baganda bange embeera yeeyo, mikwano gyange embeera yo bwetyo bwere. Twongera okugumya mwenna mwaganda baffe aba family okulw'okuviirwako omuntu waabwe ate ne Pastor Bugingo bwe kibanga kituufu naye tukusabira omukama akugumye omukama akugumye akusaasire. Naye nga bannange ebibuuzo byo bikyaliwo bingi wadde ansa zo zikyali ntono ddala, tezikakasa bibuuzo bye tubuuza, ansa zo batuwadde ntono. Naye nga tuli mulumbe baganda bange, kyennyinza obbagamba tuli mu kuwerekera omukuumi wa Pastor Aloysius Bugingo ono nno nga yakubibwa amasasi agaamujja mu bulamu bw'ensi. N'ekifaananyi ky'emmotoka kimaze okuba nga kivaayo, kwegamba buli kimu kimaze okuba nga kikolebwa nga bwe kirina okutambula era nga omwoyo gw'omugenzi tusaba omukama aguwe ekiwumulo eky'emirembe. Wano olaba tuli mulumbe tuli mulumbe baganda bange. Pastor Aloysius Bugingo yatuuse dda banaye bamuwadde bakomando, bamuwadde bakanyama era oba nga gwe mutemu gwaliyawe wa mission ey'okumuggyawo jangu nga weesibye 2 kubanga ne driver abadde wa SFC. Kale omusajja bwa Katonda okutambula n'aba SFC byewuunyisa, naye ebya Uganda byebyo, ebya Uganda bwe bityo. Kukyolabanga ekitasoboka ate mu Uganda kyekisingira ddala okusoboka era nga kisobokera ddala kubanga okuswala Uganda abantu bakuvaako. Ate tugambe kye Uganda tewali kuswala. Abakulu abo bwe mulaba bakola bye baagala, bakola bye banyumira, bakola bye naye nga tusabe nnyo, tulabe ng'eggwanga lyaffe litereera. Tennyinza obbagamba baganda bange era embeera bw'eki bw'eri mulumbe olw'okuwerekera omukadde wa kkanisa. Kozi batugambye omukadde wa kkanisa, mbeera bw'eki bw'eri mu kuwerekera omukadde wa kkanisa. Alhamdulillah. Ganda wange nga nkorelatinga emboozi eno nti Katonda abadde mu kutandika kwe Ngoyendo businji uyo muri Yesu niwe wabota bindi ijahari Yesu ayibu kandi maze kuvuga nawe kunzere hazanta twongera okubasaba basebole banyabo ng'abo abagambye nti tulina ekizibu ky'abaganda baffe bano aba UPDF balina okuddayo mu kilasi. Olw'ensonga eyo tukusaba bwe tuba tukuyise nga wooli jangu mukwano oyogere kubanga tulina ekizibu ky'obudde. Twegayirira bwegayirizi, tujja kuba tetumenye ennono naye tweteekemu omutima okulumirirwa bannaffe abalina okuddayo ewala. Jangu oyogere n'omulala ayogere tusobole okusambasambya ku budde. Yanziza nnyo manya yatambula otakura rurimi rugamba uruganda yarwitaho ariko turajya kwakira abantu mwese mujye kwihangana dufashe ni Pastor Bugingo kandi maze kuvuga nawe amaze gutambikanya ngo ari mwaho hafi ikiza buriya mahisimu ndamwibariza arambwa atize ati munota 2 n'abanawe
turakira abantu bavuye kure na bugufi b'iki gice ati nk'abanywane benyine ho tumwine abakwenda gamba ati wota hande ikizina ryawe nkuza kutama agwa niba takumanya niza kosa ogogo kandi abo cyena umusheke abanywane benshi hajya bagamba ho baki tuzakutunga umugambi wo mu mahi akora muntu agende twarwo mu speeches kanisa neza kwasira then program tugarra umukono y'amahi niyo tuza kutwara bode yo kuriya abaraye baroireyo abo kwa ine mukuru kwenda kubayo ware ba service eti yahwa ikanisa twatse muri gundo murundi ikanisa ni garuka ha ama hafashe bode yakaitu akagiriya owo mutima utaje omasitemo press omanyi bwetubera ebuganda tugamba muganda wange kati bwetubera eno kugamba omulalo wange sibe kiri gwe nongamba otya muganda wange kati mulalo wange abantu bagambe ekigambo kimo speeches bwe zinajja zijja kuba mpanvu naye tugezeeko as much as possible to minimize the time eyandiyogedde ne senga wajjajja wakojjawo n'omutugamba kiriza oyogereko ebyo ebitono kubanga tuli bangi ate obudde bugenda kubanga bututwalaganya nnyo n'olwensonga eyo tugenda kusaba erinnya erisooka ajja okwogera ajja tugambeyo ebigambo byeddakiika ndowoozeemu si bwe kiri dakiika emu etumala tugende mu maaso n'ekiddako ijagenda mpolampola yesebo omuntu ayagala okwogera opportunity atayagala tewaliwo kyakukola kyenjagala okunyonyola abantu balinze baagala kwogera nga Bugingo aliwa bode ngeri wano amina twaliwo omutawaana kati agenda okutandika yaganye amudirira yaganye tekikweraliikiriza badde nsaba omukisa oguli oguli gumu eddakiika ye yabaddewo n'agigaana tujja genda n'oli ate atuusiza mu puroguramu yo nga bweri tunawo tukoze bubi yese kati ndowooza kyekyo mukama wange amina n'amawulire amalungi gagamba nti essaawa yonna bodi eneetera okukola ki eneetera okufuluma naye wootuddeawo olina munno gw'olinaanya akyamazima mukwateko mu ngalo mugambe weebale kuyingira mwaka mujja mukwateko mu ngalo bino byansi byakuleka tuyingidde 2024 tomanya obadde oyinza okusigala mu mwaka guli weebaze muno okuyingira omwaka guno oba olina akaluwa oliwaddemu okakubako kubanga oli mwaka mupya weeyagale mukama katonda akyakumanyi mukama katonda akyakujjukira guno omwaka gwa bugagga gy'oli bw'oba obadde nante 10 ogera kubeera na mutwalo mu guno z'amaanyi mukubire engalo ez'amaanyi mwagale kubanga oyo mukama yakuwadde obulamu mukama oyo yakwagala era yakumanyi mukama yakutegeera teri muntu mulala akutegeera okujjako yali waggulu yeka yakwaki yakutegeera wano wobeera mayiro na mayiro naye zonna wazirese n'osobola okujja obeerewo ku lwali kyadi lwaki siggo weebase wali weebaze mulamu bwa noba siggo weebase wali Richard oba oliawo yandiagadde okubeera wano ng'azze ku lusende okwebaka wano ng'ate gwe oli okyali mulamu lwaki tosiima mukama kyakuwadde lwaki teweebaza mukama obulamu bwakwongeddeyo omusumba agamba nti nze mukama yampadde second chance weebaze mukama nti 2024 2023 wamulese mukama nakuwa second chance noyingira mu 2024 kubira mukama engalo ez'amaanyi mwebaze n'akalulu oba okalina ajawo nyonge muganda wange awo gayiri akwagayiridde jangu oyogereko eri abantu amalala gakuyingidde nze sijja kwogera abiri mwena tusobole okuyamba baganda baffe omukulu guno guggweko bulungi amina tweyanziza nnyo tweyanzeege
mwebale nnyo mwebalire ddala essaawa eno yennyini mwezikirize muganda waffe Arthur katubuuzeeko eddakiika emu 2-3 ng'ate bwe tulinda abaddako. Alo. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Ekyamazima siyinza kukakasa nti ffenna abali wano tukkiririza mu Kristo. Ebiseera ebisinga bwe tufuna emitawaana egifaanana bwe giti okutya kuba kungi tukutwerabiza Katonda. Naye njagala nkiddemu nga kyasimba. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Ekyo nno nkijjeewa. Nkijje ku kigambo Alpha and Omega. God, the beginning and the end. Nti nze asooka ate nze asembayo. Kale nno we tufuna okusomoozebwa mu bulamu bw'ensi tutuuka ne tugamba nti wanaaliwa. Tulina omusajja Omujamani abatakudde ku bitabo bamuyita Sekretari kikakunuya hino urukwenda ikomushenje ogo kumizamu. Tulina philosopher bamuyita Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche mu kulowooza ennyo n'obulamu bw'ensi yafunayo quote egamba nti God is dead. Kwegamba nga ye bw'amunoonya mu bulamu bwe tamulaba, naye njagala okubakakasa Mukama mwali mu bulamu bwaffe. Haleluya. Mukama mwali mu bulamu bwaffe, y'ensonga lwaki nkugamba God is the beginning and the end. Now I'm correlating this oba nkiteeka ku muganda wange. Ate muganda wange abadde ng'amanyi nnyo Katonda. Muganda wange happening now. Sound system. Amugongo, ayesu, ijompete, amugongo, tinyina
yako. Yesu ni rafiki, sitamuacha. Amenitendea mambo mengi, sitamuacha. Yesu ni rafiki, sitamuacha. Amenitendea mambo mengi, sitamuacha. Yesu rafiki wa karibu, Yesu wa sasa, amenitendea mambo makuu, siwezi muacha. Sitamuacha, amenitendea mambo mengi, sitamuacha, 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 amenitendea mambo mengi, sitamuacha. No, 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 I love Jesus. Sitamuacha, sitamuacha, amenitendea mambo mengi, sitamuacha, yeah. Hallelujah. Hey, mambo mengi, sitamuacha. Rukundo rimana, nirure chane, nawa rurondora. Rukundo rimana, hallelujah. Rukundo rimana, nirure chane, nawa rurondora. Rukundo rimana. Rukundo rimana, nirure chane, narurondora. Rukundo rimana, narurondora. Rukundo rimana, nirure chane, narurondora. Zairatira batayizwe imana, zairatira batayizwe yomana zima. Zairatira batayizwe, zairatira batayizwe imana, zairatira batayizwe yomana zima. Zairatira batayizwe, sinzatinya, sinzasubira inyuma, sinzatinya, Imana irandinda. Sinzatinya, sinzatinya, sinzasubira inyuma, sinzatinya, Imana irandinda. Sinzatinya, Imana irandinda. Sinzatinya, sinzasubira inyuma, sinzatinya, Imana irandinda. Sinzasubira inyuma, sinzatinya, Imana irandinda. Anakura amarira, we kongera turira, we kuranyara kuzi, Imana aragukunda. Marira, we kongera turira, we kuranyara kuzi, Imana aragukunda. Anakura amarira, we kongera turira, we kuranyara kuzi, Imana aragukunda. Maria, we kongera turira, we kuranyara kuzi, Imana aragukunda. Mwambie Yesu, mwambie
Yesu mwambie, atakushindia Yesu mwambie, mwambie Yesu mwambie, mwambie Yesu mwambie, anaweza yote Yesu mwambie, atakushindia Yesu mwambie, oh mwambie mwambie, atakushindia Yesu mwambie, mwambie Yesu mwambie, mwambie Yesu mwambie, anaweza yote Yesu mwambie, atakushindia Yesu mwambie. Embeera bwetyo bweri mu kuziika driver wa Pastor Aloysius Bugingo ono nno nga yakubiddwa amasasi, era nyongera obajjukiza nti abantu ab'enjawulo beekulumbudde okubaawo n'okukonfaminga oba ddala driver ono yakubibwa bukubi w'amasasi oba yatugumbulwa butugumbuzi, wabula tebakkiriziddwa kubikkula ku mulambo gwe. Tetumanyi lwaki kigenze bwe kiti naye nga embeera bwekyo yo bweri. Baganda bange, mikwano gyange, nze kyenyezo bagamba nze ndiwo batuusaako mbeera nga bwendi, sirina kyaki ndiwo batuusaako, naye nga geego amawulire agava erudda eyo. So tusaba omwoyo gw'omugenzi agulamu Mukama agulamuze ekisa, amusonye byonna ebyamusobako, era amugondezeemu amwanguyize. Buli kimu kitambulire bulungi, ate tulabe nga eggwanga yaffe litereera okulaba nga bonna balina okulaba nga tufuna Uganda ennungi, bannayuganda gye baneeyagaliramu ate nga n'obwenkanya mwebuli. So ebikolwa bino eby'okukuba abantu amasasi nabo bigenda mu maaso n'okuba nga biri bingi, wabula ojja kuwulira omukulu Yosete Buhabulwa ng'akugamba embizzi ezakubye driver wa Bugingo zikwatibwe bunnambiro. Ganaabamawulire gasesa, ganaabamawulire tebisesera, tebitwebuuza nnyo kubanga ffe ebigambo bye byatera okwogera tubimanyi, era tikitwetaagisa nnyo okubiremerako. So baganda bange, mikwano gyange, byo byebyo we bityo we biri.